Kalaba TV twawalisirawo Kadaama agamba nti baneiba baabwe bakola ebyawungo ne babeera nga babisuula ku luggi lwabwe. Basuula ku kalina naye nga baneiba ab'owansi balina ebintu bye bakola ne bajja ne babisuula ku luggi lwabwe. Ne Kadaama y'omu ngenda kukuwulira wano voice note ye agamba nti kakati ate waliwo ekintu ekizze ekipya mu nnyumba mw'asula nti ekintu kijja ne kifuka ku carpet, bwe kifuka ku carpet bagenda okutuukawo nga kyadduseewo dda. Tewali amanyi, ennyumba tetonnya, tewali wayita mazzi naye ekintu kijja ne kifuka ku carpet olumala ne kidduka ne kigenda. Ayagala ku magezi era tamanyi ekintu kino ddala kintu ki. Agezezzaako kubuuza ba boosi be, boosi we yamugamba nti ago magini agajja ne gafukawo. Ekituufu tetukimanyi wabula Kadaama ayita mu mbeera eno kwe tusobola okuwuliriza ye n'atubuulira ddala embeera gy'ayitamu eriki. Kiyinza okuba tekiriiwo, oyinza okuba ng'okiwakanya naye nga Kadaama ono akiyitamu ye kennyini y'amanyi ensonga lwaki akiyitamu era akimanyidde ddala nti ekintu kino kituufu. Asobole okumuwa ku magezi ate atasobodde tusaba kireme kubeera nga kikutuukako lwa nsonga ebintu bino bakadaama bye boogera ebintu bino gye biri. Kadaama okuvaayo n'aggamba nti mpita mu buzibu bwe nti ne bwenti ne bwenti, funamu kyakuyiga wabula tofunamu kyakuwakana. Katuwulire Kadaama ky'agamba ku nsonga eno. Kadaama TV osiibye otya mukwano? Twebaleko by'okola by'otussaako engalo. Kwebaza amawulire gonna g'otufunira n'otuweereza. Naye nange njagala kubuuza bannange, waliwo eyali alabyeko ekintu ekifuka mu kisenge? Nze kifuka mu kisenge kyange, ekyo kisenge kyange, naye buli luvannyuma wayitawo ennaku z'oba otamanyi ogenda olaba nga kizze kifuseewo. Wabula nsobeddwa kintu kiba kiki nkole ntya okusaba nze nsaba. Tuyiwawo omunnyo n'ateekako ku luhaani ne zisaba naye ekintu kyo kiremeddeko. Bwe yabuuzaako ku basheeke ne bamugamba mbu ago magiini ge gajja ne gafukawo. Naye kiki kye tulina okuteekawo ne kisobola okugagoba bannange? Toyinza ssanga nti oba ennyumba nti waggulu etonnya siiringi, tewali weetonnya. Wansi nabikkulawo bulungi ne nzigyawo ekimotoka ne nkebera wansi tewali kibisi wadde okuggyako wokka we watyo nga w'olabawo. Ogamba oba kawuka kajja mbu ne kafukawo? Naye omwana asanze yaakafukawo kyakafukawo n'ajja n'ampita n'aŋŋamba jjangu olabe ne nzija naye nga kyakamala bwe kiti okufuka. Naye mukulu Kadaama TV, ebintu biri mu nsi zino, ebintu tubiwulira naye muga Katonda bwe kiba tekinnakutuukako ogamba abalimba. Naye ebintu biri mu buli wantu.